tuyina abavubuka bangi oyogedde ku kyemyaka kiki connection kyeriwo wakati wammwe waliwo gwe olina emyaka 3 waliwo musajja wange Maseruka 25 yenna alina mu parliament waliwo Nkeretanyi alina emyaka 32 tuyina abantu abazaawo ba myaka 3 kiki ekibagatta Dr. Nambasa ali awo Dr. Nalukwago wano yes. You are very 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 young naddala mu kaseera kano ke tulimu akembirigo ati kakati nkikunnyonnyodde ffe twagaana generation yaffe bw'olaba abo abantu bonna tusibasanze mbyabufuzi tubaddewo before nga tetuli bana byabufuzi ne tutuula wansi ne tugamba banaye generation yaffe egenda kutuula butuuzi so mwenda mumanyiganye we are the leaders of the future and the future is today ne tubagamba banange buli omu agenda ategeeza abantu be message ey'eggwanga lyaffe bw'otunuulira Kiruluta Nkeretanyi twali ffenna Makerere tubadde tusuubula ffenna Kiruluta yafuna ekirowoozo ky'okwesimbawo era kyekimu nange ng'alaba ebitatambula birungi era bw'ogenda ku mitimbagano gye akajjayo n'agamba 2017 n'abawooninga nti banaye mwetereeze we mutetereza nja kukola ki nja kujja Maseruka Robert muvubuka muto gwe twadde tumentalinga ffe Makerere twali tulinawo system ya continuity bw'ovaawo inolekawo abakulembeze abakola ki yali guild president e Makerere Nambasa Shamimu naye yali guild president e Makerere kakati tubagamba nti mutunulire generation waliwo generation eri gye nkugambye yali 1998 eyagenda mu nsiko nejja netwala obuyinza noberawo generation eyajja e opposition eyabanamboze Muwanga Kivumbi Seggo ani ne babuuza ffe yaffe eriwa bagamba tutandikewa kakati Nambasa Doctor yali badde ali mu kwekubira mpisozi ali ku City Hall twagala fuke deputy road mayor nakimusabye ne mugansi njagala obere deputy road mayor kubanga tutunulira kanse eyo gwe wekali na agenda entuufu ya Kampala kakati utunulira ne Maseruka Robert so abo bonna bagenda kola wonders kyekibe kitugatta nabo si ekingata nabo fenna nga ekitugatta ekikulu cha message gye tubadde tulina nayo n'ebirooto bye tulina okulaba ng'eggwanga lyaffe lifuna ekikola ki ekisingawo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Kale saiso balaba mwena abatulaba oba tuntu oba kawungezi oba kumacha wona olabira video eno tuli ku Dr. Quef official ensonga muziraba video zitambula njalo tambule n'okumanya tumanya abakulembeze baffe gwo wagira ne gwo tawagira gwo yagala ne gwo tayagala omuwulirize omanye kikyagamba ndi ne Kizito Abbas lyankuza naye za Abbas officially nenga bakula bakuyita Abe ye musajja gwengerageranya ku ndozo gwenyizo kugerageranya ko ndoza nakwedde nti mulimu omuntu gwe balangiridde n'oganda ye oyo yayiseewo atya kati nakwedde ye nkyewuunya bwe yayiseewo era ndabalenganga mukama abeerako n'abantu be bwasaasira abalenzi be n'abawalabe kati naawe gw'omu ku bantu benzirawo neŋŋamba Abasi yayitamu atya okuba nti yawangudde n'alangirirwa ku bwa ssentebe bwa LC5 mu district ey'Erwengo sobuza kuba tulaba abatulaba mwenna ku Dr. Quef official nga bwagambye budde kibona bw'otulabiddemu mwebale nnyo okuwekuumirako mwebalire ddala buli omu n'ebirungi by'otuuseeko tukuyozaayoza n'alina okunyigirizibwa kwonna tusaba omutonzi waffe tuli mu budde bwa kusiiba enjuyi zonna kama tuweemu obulungi amiina kano kino kiyamba bulamu bwo bwoba wagira Arsenal londako kimu either siiba bo wagira Arsenal oba wagira Arsenal kusiiba okuleke naye bona obigatta bibiri ogatte essaamu n'okuwagira Arsenal bajja kubika ojja kutulika onkubye nnyo tobigatta londako kiyamba bulamu bwo londako eki owagira Arsenal kusiiba okuleke oba
ogamba otya owagira Arsenal? Ni muwagizi wa Arsenal. Kyali ku table. Basooka ne batugamba kabonero 11 mubere bagumu. Mubonero 9 mubere bagumu. Bubonero 5 mbere bagumu. Bubonero kati baga bubonero 2 mbere bagumu. Kati kyali ku table mbere bagumu. Mujja mu kampola mpola. Paka lunagamba nene wano mukyoko bili tudaatera okusembula. Obulamu buli butya. Obulamu si bubi. Je tuve wafa abantu bakutumira bakuwuliriza. Side zonna wobeera ku mitimbagano ne kumpewo. Era we bali kuweereza ggwanga. Semira ddala. Omanyi abantu baffe waga Dr. Kwefu banaakulabako biba byanjawulo. So abali mawulire naffe abali mu bukulembeze. Enjawulo eriwo nti ffe abakulembeze batulaba naye abali mawulire tebabakola tebabalaba. Challenge y'amaanyi naye bijja beera bya lulala. Amiina. Kakati atulaba ono ye ssentebe omulonde alindiridde okulayira ku district y'e Lwengo era yalina kaadi ya National Unity Platform. Andaba soka nga tunagenda mu ngeri gye wasimatuseemu gye nyiza okuyita ebyewuunyo mu mbeera eyabaddewo. Soka omunnyonnyole Kizito Abbas yaani asooka yakutegeere. Kizito Abbas linnya lyange ni musajja mukulembeze ate era omusomi ndi mwaka gwa 3 Makerere nkola mateeka. Gye nakolera degree yange yasooka era public administration social sciences in general nenkola ne masters China Zhejiang University masters of international relations. Lindako wakola degree yasooka Makerere ya muki public administration ne political science social sciences. No gende China. Nenkola masters of international relations. No komawo. Yes, ndi mwaka gwa 3 nkola mateeka. So banalwengo bagenda kubeera ne ssentebe mwaka gumwana abeera pulida oba gwe bayita lawyer. Ze degree 3. Ate era nga ndi musajja omukalabya nkola mirimu gino nagiri ndi musajja omusuubuzi asuubula ebintu ebyenjawulo naye okusingira ddala sisuubula byange. Suubula byabalala nti Dr. Kwefu olina kyoyagala kiri Turkey kiri China kiri Dubai okyagala nkikutuuseeko e Uganda nga tobonyebonye nze ombulira we kiri nga wakisasudde nti ekintu kyo kikoze kituuse. So gwe mulimu ogubadde gumpangaaza ng'omuntu okulaba nga ngulako akasuuti n'engatto n'okutambula. Wansi wa company Shaba Shippers. Then nina n'endala ze ndi partners waabo kati engeri gye ndi omukulembeze sikyayagala zimensioninga olw'ebyobufuzi bayinza okutandika kyuma kigaaya mayinja oteekayo company eno nayo yaabwe ne bagifishinga. So kakati awo wennyini Lwengo we bakuzaala? Nzaalibwa Lwengo kyalo bakiyita Kyazanga. Lwengo erina amagombolola 10. Gombola gye nvaamu gye bayita Kyazanga Town Council ekyalo Lwera. Era bazadde bange bwe bawangalira omu Mungu yamujjula emyaka 11 emabega taata ne bajjajjange Agisekayo Abudunulu bijaba mu Kisiraamu era Kyazanga n'obukojjera we buli. So ni muntu agumiddewo mu district ne mirandira gyaffe gigendera ddala mu district namba. So ngerinnya lyange terinaba ne maama Ajati Jemeo na Bukenya biddiini naye waali ku Mutala Lwera. Era nga bwe nti n'obukojja bwaffe nabo buli awo. So naye nga sinnaba kwogera linnya lyange agabajjajjange gansookayo nti ndi muzzukulu wa Ketulo ndi muzzukulu wa Haji Sekayiba agamanya gansookayo yali mwami wa Kabaka atwala ebbendo bende eryo jjajja wange. Yes, mu myaka gye 1960 mpaka mu 8 n'awumula. Ate saidi eno ya maama yali musajja wa Kabaka naye abawaŋŋanguka ne bava mu lubiri wano ne bagenda mu Ankole mu biseera by'entalo z'eddiini. Muhammad Ketulo jjajja azaala maama. Era y'omu ku balina ebyafaayo mu Mbalala omwo oyogera ku Ketulo mu Mbalala. Omusajja asooka okugula bbaasi. Yalinga akola mu lubiri. Musajja Muganda. Baasiramuka ne bawaŋŋanguka. Mu mirembe gya Ssekabaka Muteesa II. Obusiraamu buzze. Yes. Yali mu Mbowa. Kati ne bawaŋŋanguka ne bagenda Embalala. Eyo gye yasanga abakyala abalaalo be yawasaamu n'abazaana ba Kabaka abalala kwe kuzaala ffe. Ne maama wo yamusanga eyo? Jjajja wange yazaala maama. Jjajja we yazaala maama? Yes. Oh. So ndi musajja Muganda
kuba obufo bwaffe eno side ya taata twava Kooki. Jjajjange yava Kooki bayita Rwanda Kooki lwa Kaloolo. Ate Kabaka n'amusindika okumukwatirako ebbendobendo lyawo mu Buddu lye bayitanga Bukoto erya Lwengo kati. Byafaayo byonga bigagga nnyo. Togenda kufugayo kisanja kimojje ku bifo ebiddako waggulu awo obukulembeze mpulira bukusindikire. Waliwo omuntu nga obukulembeze naye bamwekanze ewaabwe nga tebakiwulirangako. Musajja wa myaka 3 era nzidooza ze ssente basinga obuto mu Uganda kati. Omufumbo Haji. Ku myaka 3 olina diguli 3 oli Haji oli mufumbo. Ffe tukolaki? Tuli mu kusaaga busaazi. Kyokka oli ssentebe wa district ogenda kulemera amagombolola 11. 10. Amagombolola 10. Lukanda mu 5 ebyalo 438. Kati ku kyalo ko maama ne taata bakuzaala oli mwana wa kume. Taata wange yafa nga ali 719. Nze ndi wa kutaano mu taata era nze musikaawe. Ate maama wange alina abaana 6 nze wa 3 era. Kasajja ebitiibwa kabirina. So ndi mukulembeze by birth. Nosomera wa? Okusoma kwange nasomera Kyazange era emyaka 9 Kitoro Hillview Primary School. 27 ne mala P7 era nze nasinga mu district ye Masaka ebiseera twali kyali Masaka. Nze nasinga mu district yonna nevaayo nenegatta ku Masaka SS. Masaka Seeke mugabe mujiyita. Yo omuseeke. Naye nasomerawo bbanga tono nnyo ne ngenda Kibuli SS. Ye namalira senior 6. Senior 4 gimalira senior 4 gimalira. Nagimalira Masaka. Seeke. Yes. Ebo watulya ku Seeke Ne ngenda ne somera Kibuli. Yes. Olutaata nga akola mulimu ki? Taata abadde yali musajja musuubuzi. Atenga mulimi. Kampala, Masaka ne Lwengo. Bakyazanga. Adiringa mbya hardware transport na kusuubula birime. Wano ku William e Kampala. Ne Masaka ne Kyazanga. Yali musajja musiraamu naye ngera wonna alina y'amaka. Ate Maama waali mukyala naye kati yawumula. Abaana be bonna 6 bamala okusoma. Naganze ekiribirwa kyange kye nali nfaayo mukoleki musome kati nawumula. N'ebiseera bye yali akola era naye yali akolanga ne taata. Nga babeera mu kusuubuzi. Babeera mu busuubuzi. Kati taata alina amaka ng'omusuubuzi. Yes. Kati gwe nga munnabyabufuzi taata omutuuse wa. Kyasaaga busaali. Kinasinzira ayinza okuba yali agenda oweza emyaka 3 nga tannafuna maka ga 10. Bino ebyobufuzi awo wonna osoma nga oyina woobirabira ng'ogyeko okuba nti birimu bajjajja abaali bakulembera. By birth nali activist kuviira ddala mu ssomero era nze tebanzikiriza kwesimbawoko. Lwaki? Because bwe natuuka manyi masomero mu primary naliko leader. Ntuka mu secondary level. Leader oli ku kifo ki? Mu prefectorial body. Ntuka mu secondary ku Masaka SS ng'ogenda okwesimba basoka batwala mu disciplinary committee baba assessing. Naye nze ne bagamba etanedda ssebo. Lwaki? Nali muntu atanyigirwa mu ttooke nga nze nwanirira abaana. Kati ng'olwo balina bizibu ki by'olwanirira? Ebizibu ebiri nomo. For example, Masaka SS essomero ddene lyakubiri mu Uganda yonna. Okubeera n'abaana abayanje nnyo. In fact emmere bagisomberanga ku tractor. Kati lumu tractor eyo yalwawo okuleeta emmere ku serving point. Negireeta nga balayi dakiika 10 tugende mu kiraasi. Okuwera essaawa 8. Ne batugabira oli mu kusavinga abaana 4,000 mu ddakiika meka? 10. Ate ono akwata leeti by ssaawa 8 yabakutte ki? Ne ngamba tekisoboka. Nida kubamalanga okugoya. Tractor nejja zino tractor zaffe ezireeta omusenyu. Neteka ku serving point. Ne bayiwako akawunga. Yes, by sawa. Omusajja n'asimbula tractor y'akawunga. Yaleeta emmere yalwawo okujja. Ngamba process bwete bwe yabeera. Process yabeeranga ekiyungu nga kiri wala bayitangayo mu jjango nga tractor evuga neereeta ku dining ne basavinga. But by the time mwafulumanga nga katuuse dda kati kuno baalwawo.
Katolo byebijanjalo byajjanga biti akawunga kagira. Byonna era babiretanga ku tractor. Abituuka kakati glitch ya story eri wano. Nti baleese emmere dakika 10 towards lunch okuggwako. Ne batusavinga atakwata lunch ajja agamba abaana akwata late nti muveewo obudde bw'emmere bukoze eki. Buweddeyo. Ne muganda edda ssebo tekisoboka. Sinsobi yaffe nti emmere muzeeki ezekikeerezi. Era olutalo lwali lw'amaanyi okakananga neefundidde suspension ya wiiki 2. Nemva teweewozaako bantu bakulu kutegeera wakyo kitegeere abakulu ebiseera ebisinga babeera mwana muto eno taata maama ate balabanga gwe musobya naye taata wange yeyakkirizanga nga mubulya muzeeyi embeera yabadde bweti ne bweti naŋŋamba basomesa bakyamu nogatuulawo kati era ne batukanga bwe mbanziziza bayitanga omusango tebagambanga muzeeyi bagambanga maama kati so when nayegezaako kwesimbawo ne baŋŋamba nedda ssebo ngeri olaba watuyiribya tolina dda akafu of course okuba omwana musanze mu prep yeebase kyabuntu omuntu okubeera ng'asoma n'akoowa n'asumagira kuli omusomesa najja n'akuba omwana oluyi mugaa kyokolajja lwaza abaana kyokola kikyamu. I was a very young boy olugezigezi luli mu O level era we namala okukola ne baŋŋamba ssebo tetugenda ku admittinga mu senior 5 tuleke mbagamba kale naye ng'okoze bulungi yes naye nga baga tusonyiwe genda ogezeeko ewalala n'otuuka ekibuli era nayo kyekimu uyo wakolayo ki era nayo waliyo bullying ekibuli in fact nze omu yaba fightinga bullying senior 5 aba senior 6 nga babullinga na classes ezeri wansi olutalo era nalwo nendulwana lwali lw'amaanyi basooka kubullinga wala basooka kumbulinga nembaga no kati babulinga fa balina amatu kyali kibulinga nali kasajja katono nnyo ngezeeko kati nedda ssebo temugenda kubulinga abantu wano lutalo ne lubeera lw'amaanyi nnyo ne involvinga abazadde bange era nerekanga nga abalala babagobye bannanga abamu mbasanga ne mu kibuga nagaawa sajja gwe watugobya ku ssomero ne maliriza okusoma ne ngende Makerere gye nasanga activism owaddala atali wa Makerere kati eyononese ffe twabeeranga e Makerere ng'ekikyamu kiba kikyamu oba kati eteredde lwaki eyononese kakati Makerere sawa zino gyowulira nti basuspendinze omwana yazaalibwa ati yakoze ebintu ebitali mu makulu. Makerere we kugambira nti eyononese waliwo gwe bajjamu mu lwokaano olw'okwesimbawo ku bwa guild president yamala no graduating anattabi Maria n'abawaabira mu kooti omusango kooti yagusaze ng'emuwadde award za miliyoni 2. so ku mulembe gwammwe ate mwali tusena mu kooti exactly vice chancellor amujje mu lwokaano. I think that is the way to go legally. Yes. Nebibo malinga mukolanga wandege yenna ssebo waba tewajja kubaawo kikolebwa bwe muba muyina experience gye nalina Makerere nti bwe twagenda ng'ogenda ku street nga dialogue eganye kati ekibuzo kye kyalinga kinsumbwa kyekyabaleetanga eno muffe ab'enkoko abakeesi wali ku bbiri lwaki temwamaliranga bintu byammwe koffe awo wonna nga tewakyayitika poliisi yaleetanga obujagalala awo kubanga ffe Makerere chancellor waayo Museveni president abeera visitor wa Makerere abeera chancellor tuse kakati vice chancellor yali in charge mu administration kakati ffe twakwatanga okwemulugunya kwaffe twali tukutwalanga ku parliament oba ku ministry of education nga bano bibasusse kakati bano babasalirako wandegeya mu nkoko zaffe zalinga ate necha ya Makerere bwe yakula side ene inayo bwayise wano Katanga side eri inayo Kikoni wano inayo Nankulabye kati nga bamanya nti kyayabise Makerere abakozi b'effujjo bonna okuva mu ezo ghetto za walire Kisekka side nga beegatta mu abo kyotegeeza abantu abasinga abeekalakaasa nga tebaba nga bayizi babeeranga bayizi naye beegattibwanga mu wrong elements abasinga yes kati bwe natuuka Makerere nenesimbawo okubeera GRC Makerere erina amasomero mangi nnyo balondanga ge bayitanga guild representative councillor oba muyite GRC abeeranga MP ne bannonda abayizi essomero erisinga abaana abangi lya social sciences na education ne bannonda okubeera MP waabwe mu biseera bya Dr. Roy Semboga ne mbeera GRC wa School of Social Sciences bwe mbeera GRC wa School of Social Sciences we twatuka mu cabinet ne bampa obwa spokesperson obw'abayizi oba minister wa information
2015 2016 I think nembeera omwogezi w'abayizi Makerere ng'era nze mboogerera ebiseera ebyo bwe twekalakaasize nnyo president naggalawo university oba ojjukira era ffe twali ku face ya struggle kwali kwongeza institution bamwongeza ebitundu 6 ku 10 ffe nga tugamba university ya government abantu abaliwo baliwo ku merit kube Makerere okuyingirayo sinti oba oyise nti principal pass bill oyinayo ne weight ekulinze university emabega yonna ebyafaayo bya Makerere ebadde nga university ya government ng'ate abaana tebasasula okusasula ne kuintroducing wa government eno ng'ekoze eki ngezze abazadde ne bakkiriza nene kubeera kusaamusaamu kubanga yabeeranga university esinga okusasula ssente eki entono kakati ne bongeza ebitundu 6 ku 10 nti abaddaawo miliyoni 1 kati kamu 6 out of the blue network alakasa president wa Uganda ebiseera ebyo Mwami Museveni naggalawo university Dachoga ebiseera ebyo bino si president ati ndi mukogera ku biseera ebyo byemabega emputegedde genda maaso so naggalawo university ne tubeeramu era struggle ne tugibeeramu namala ne baggulawo era tuition baganya omwongeza ne batamwongeza so did we score oba nedda? You did. Era twascoringa era guild yaffe we yaggwako eyaddako yeyakkiriza ekyo nekikola ki nekibaawo so nenvaawo nengenda mu kitongole bakiyita Uganda National Students Association UNSA ekigatta abayizi mu Uganda yonna era nenesimbawo ng'omwogezi w'abayizi mu Uganda yonna nembeera nzenzeke yayitawo opposition nali kadi ya DP katizo kashirengera nempitawo kaluba kali contested nembeera omwogezi w'abayizi abayizi bali milioni 13 mu Uganda 2020 ne 2020 mwina colleges ngogenda bya colleges bya dek buli district yali esindika abalonzi basatu then universities ne tertiary institutions nga nazo zisindika basatu nga be balonda nzeze ko opposition yayitawo era ebiseera ebyo covid najja ne tukwatibwa omulimu ogw'amaanyi gwe twalina ogw'okuwa abaana abali stranded bagalirawo mu covid abali ku university nga zibakwatiddewo ne tubeera bamaanyi basaale mu kulaba nga bafuna ebyetaagisa nga tubijja mu central government okubibawa we navaawo nembeera akiikiridde abayizi ku district e Lwengo ekisanja kya myaka 5 22 mpaka 225 waddayo Lwengo ne weesimbawo ekyo kiba kya appointment ani yaku appointing UNSA ekitongole ky'abayizi kisindika akiikiridde abayizi ku district youth council ku buli district basindikayo akiikirira abayizi yes kati gwengeri gye wali already nti bakumanyi gwe mwogezi w'ekitongole ekyo ate nga nva Lwengo ne bagagende so nembeera emyaka 5 so when nafunira before that when nafunira already na attachment ku district yange nti namala senior 6 district yaberanga ne basare za university ez'obwereereza abaana abakoze obulungi nali omu ku baana abakoze obulungi mu district seera ebyo Mwami Mutabazi yali Ssentebe ng'emboka ekaaba nengendayo nensaba ka district ka basare ako masaba miliyoni 4 naye ka Mwami Mutabazi teyamanya abakumanya eyakusaba emboko yali muyiseeko nga omuntu aze kusaba basari kitegeeza teyesobodde talinaawo ate mugayempa miliyoni 4 neŋŋamba no ekiseera kijja tuuka bano abantu baveeyo tubyekolere era ekiseera kyekino kati obusungu mbujjaawo awo n'okujjako okubeera obuvunaanyizibwa bwo obukugatta ennyo ku district okutuuka okugyesimbako buli ludda waawo okugyeko eky'omwogezi okuba nti district ngitegeera ngimanyi nsobola okubaako bye ngikolera attachment yange ne training biri wano attachment yange ne district yo mbadde ngikunnyonnyodde gye nzaaliddwa naye ng'omuntu asomye nabeera nga ndaba ebintu enkola gye babikolamu ewaffe tulina abakulembeze babalabanga bakitalo kweffe ewaffe wosanga nga olumbe lutudde father ali mu kusoma misa omukulembeze najja n'asooka ayimiriza emmisa bamufunire watuula ebyo nga binnuma ne ŋŋamba kati ono aba mukulembeze ekyo era nze waffe bakimanyi ne mbadde mu campaign nga bwe nzija leeti ŋŋamba omuyambi wange nfunira akatebe emabegaawo ne ntuula ne mpandiika kakiiti ne kaweereza MC nti wendi era ne nsaba nti omuzindaalo we guba we guli bagumpe guba teguliiwo recognize me ne kati bwe bamaze okunnonda
nti nze bwenzije wantu nesanga ng'embeera etambula sagala ku disorganizinga naye waffe adde abakulembeze baagala okubafuula ab'ekitalo kulembeze simu tazikwata tezibeerako mpaka ku byafaayo bya district eyo district yali okuva twafuna obwetowaze yali mu district y'e Masaka kinkaga mwebiri nebeera district y'e Masaka musaza ly'e Bukoto Masaka we yali etwalawo wonna yes etwala ezo zirwengo zibukoma nsimbi yes 2011 nga tugenda mu kalulu ne bajawula ne batuwa district eyaffe nga batusala ku Masaka ne basalako ne Kalungu ne basalako ne Bukoma nsimbi ne bakola ne Masaka city ne district kozi engekyali wamu Sempija gye yakulembera Sempija gye yali akulembera nga Ssentebe kati nefugibwa omwami Mutabaazi yasooka ne batekawo interim chairperson nga bakasala nga tetuli mu kalulu omwami wa Lusimbi then tugenda mu kalulu ne balonda mwami Mutabaazi 2011 nabeerako mpaka 2021 bisanja bibiri yayatiikirira nnyo mu kuba abantu kibooko kakati mwami Mutabaazi ne bamukuba akamyufu KNRM Ibrahim Kitatta Ssentebe aliko kati asiibula gwengenda okuddira mbigere najja n'afuuka Ssentebe kakati nze Ssentebe owokusatu omulonde omulonde ogyeko oli yes oli tetumubala kuba yali wa appointment yes Bassentebe basatu Lwengo bizibu ki byeyina ebiyisumbuwa Lwenge ine bizibu byayo byanjawulo ine mana nti bwotunuulira enkula yaayo ba location yaayo geographical location side eri eyina ya Nkole bw'ofuluma Lwengo bogenze mu Nkole ate ogenda mu Lyantonde ne Lyantonde eri kilomita 5 ku highway kati oba bordarinze na Nkole kuba obeera Lwengo olengera Kiruhura ngoli abantu abava Nkole basenga nnyo wantu awo nti obeera Lwengo weesembera ku Lyantonde Kiruhura oba ogirengera oli obusozi nti Kiruhura kati awo wonna ina magombolola nga 8 ku 10 boogera Lunyankole Lwengo yes egombola y'e Malongo abantu 8 ku 10 boogera Lunyankole nti osobola okutuuka mu maka gamu nga tebamanyi Luganda naye nga ate bali mu Buganda kakati ebizibu byayo byanjawulo ate bw'osembera eno kati n'ogenda nga mu tawuni kanso y'e Katovu n'ekyazanga awo basanga boogera ennimi zonna ogera Olunyankole n'Oluganda n'Oluusi n'Olunyarwanda kuba nabo bangi nnyo kakati ate bw'otandika okusembera ku saidi y'e Masaka bw'ogenda mu gombola y'Ekingo Kinoni Kisekka eyo gy'osanga atasobola kwogera kigambo kya Lunyankole n'eki naye ng'ali mu district n'oli ankali yali akutte n'omuggo yes ate ng'ono mulimi ate oli ali eri mulunzi ye district ng'erina constituency emu yeeronda purely bus ng'ate constituency endala eronda purely opposition kubanga ne Kagabo gy'abadde eno Bukoto South erina constituency 3 Bukoto South Bukoto Midwest ne Bukoto West kati Bukoto South yebadde yali ebadde mu Kagabo ani yagitutte Saula Hakimu wa National Unity Platform otyo ye MP Kagwe twafunyeyo kubana ukozi mulina nombako omukyala kati Saula wa Bukoto South NUP akati eno Bukoto Midwest yoffe tugamba bannankyukakyuka twagiwangula naye byabaddeyo mu kalulu yewa Kanyike Evans Bukoto Midwest wabaddeyo Sejjoba Isaac kati mwagenzeyo omupya we NRM naye ffe tukkiriza nti bannankyukakyuka yabadde yaffe ani yalina kaadi yawo Hajati Asmat Nabalamba nayo emivuyo egyalimu mingi nnyo egyo gya lunaku lulala Bukoto West erimu Muhammad Sentai Muyanja yagiwangudde kakati enkula ya Lwengo bweto bwere ebizibu ebikulu ebikyasize omukyala gundi Honorable Namujusise ate nga ye Ssentebe we NRM mu district eyo kati wawe balonda purely bus yeri ewatali na bamanyi kwogera Luganda gy'ogambye Bukoto West naye tebalonda purely bus balonda muntu ati kati nkulaze nti omubaka aliyo we NRM yawangudde nga taliiko nti yakakuttemu obaki aliwa Muyanja Sentai yokkiriza yawangudde naye ate sokolindeko sokomenye likodi waliyo we NRM gwe mukkiriza nti ye yawangudde yes balonze ye ng'omuntu Sentai nti yajjidde ku kadi ye NRM bamu yawangudde kyanjawulo kikyayinawo muntu w'abantu kakati mbadde nkugirayo saagala kwogera ku Sentai leero wakyazizanze yinze nange nempangulayo
nti balonzo NRM ene balondawo no NUP kuba ssentebe. Yes, nange nempangulawo. Okay. Kakati we tujja eno mu Midwest ayo Kasavu Kanyama nti waliwo egombola 3 nti nawanguddeko emu ebbiri ne bazikola ki ne baziwangula. Kati kugombolola 10 ezikola Lwengo nawangudde gombola 8. Akati oyogera ennimi mmeka? Njogera olulimi lumu Luganda naye Olunyankole nduwulira era tosobola kulungeezaamu. Kati bali wabannyonnyodde otya abaziri gali amagombolola? Kakati kiddayo ku background nti newe mba nkuta omuzindaalo ndwogera naye sisolaga nti ndi fluent. Era bw'onkwata omuzindaalo nja kulwogera tuwaye twogere era mbannyonnyola ensonga zaffe. Tosambisoko nange. Kakati bino ebye-NUP bye bikusanga wa? People Power NUP paka kufuuka chairman wa Kungu. Kati nze by the way nalwawo kwegatta ku NUP. Nze bwenyimirira ku kintu kyembeerako nali wa DP. Nembera mu DP 2021. Tata ali wa DP. Tata ali wa FDC. Tata ali wa FDC. Kati ebyobufuze waka bino ebyaka kati ani yabireetawo? Nze. Tata yali wa FDC. Tata yali wa FDC nenga yabeeranga muwagizi. Era nga fanda. Nga yabeeramu n'akasente kak'abasuubuzi ng'era anoonya bakandidate b'opposition. N'abagamba mugende mupikemu. Kati gwe ki ekikutwala ate mu DP? Kintwala mu DP activism wange mutandiko wa ddala mu university ng'ekibiina ekiri active kya DP. Era kye neegombanga nga nkyasoma nga ndaba politics w'e Makerere buli kaseera ndaba DP UID. Olabayo baani awo? Ebiseera ebyo ndaba Bakata, ndaba wowe Ivani, Bambidde, nga ngamba ku kasozi k'abayivu awo we wali ekituufu ekyokulwanirira eddembe ly'omuntu. Awe nalaba ntuuse Makka ne ng'aka akati. Nange wano wentandikira era natandika nga futu soja nga mbeera kadogo mu ya wano. Kati yattu ne ngamba kati nabo baveeyo tubyekolere. Kati activism wange we mutambuliza. So 2021 nali wa DP. Nembeerawo. Teza wano wonna emboozi ya People Power we kwatira. No nali nemekumenya. Mbeera mu Guild nga Guild president wange be batandika People Power. Royce Mboga. Ampita mugamba nze ekyo sigenda nze nkyali wa DP naawe obadde wa DP totuli amulukwe sigala. Ngamba nedda ssebo ngenda n'omulasita. Nemugamba nedda ssebo sigala. Awo natulonda kaluka ekyaddondo awo ng'okulaba obalaba bulabi ogamba. Ne mukaluka ekyaddondo nali ku candidate. Owaaki. Kozi DP yalina mwali mu kantinti. Kantinti yali wa FDC. Yali wa FDC. Ali DP teyalinamu candidate. Mwali mwena ali. Nga mulimu muwadanku nyingi DP liningi. Kozi ne muwada bamupira mwaka. DP ya Honorable Kyagulanyi Kadi. Naye ne excusing anetateekawo ki? Candidate. Netateekawo candidate kati ye muwada n'alupira ekyaki ekya DP. Naye independent kati fende tugenda ne muwada. Kati musaka president nga ngamba Guild president wange ro ino kintu kyaliko kifu. Nga nze nina conviction yange ndize bwengenda ku kintu. Kyekibe kituufu. Unless beyond reasonable doubt okunkakasa nti kino kyobaddeko kati kifu ekituufu kyekino. Watunira omulasita waabwe gwe bawagira. No, it was on actually kyali ku ideology. Nti ndi mu DP nga member, People Power terina kibiina nga nsigala mu DP. Ne tubeera mu DP kakati 2 nga ggwako. Bamaze bakubaka lulu wali mu ekyaddondo. Ekyaddondo nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu MP 2 atandise okuvuga ekya president era nze nga nkyali mu DP. Ngamba nze ndi mu DP wano. Mau n'akikola. Wayoli awo. Ekibiina naki. Yaga kitadde mu nsawo. By the way tolaba nti bino byansiba bigenda mu maaso. Simanyi mbani Mao yamenya nnyo emitima gy'abantu. Mao yatumenya emitima. Lwakuba DP kibiina kiruddewo olukuba 5 mwena wekiri kisemba bakine ebyafaayo by'opposition. Tukisigala mu ffe tumanyi tunaakizengu tugenda olaba Nambooza agenze mu Nuupu. Medadi Segona. Bonna betu abali batu inspiringa.
ne musajja we nyinyi muwadde naye asaze ngamba banaye tunasobola okisigalamu kakati nsigalamu n'omusajja bamuyita Opiyo Enoka kakati saa zino ye mwogezi w'ekibiina kya DP nga ngumidde ku ye ngendo laba atandise okyusa essuuti agula mpya nogafe ekibiina ekibira n'obwenkumi etaano ya omaye mubeera DP ebeera n'obwenkumi etaano aguze emmotoka nogamba kibiina kikolawa sente zivaawa kumbe ekibiina kyagenda dda kakati tugenze mu kalulu kawedde ebyo byonna bwe revelation zizze mawo bamwadde obwa minisita biki musajja wange Royce Mboga tebamuwadde kaadi baji wakazi we Bashiri baziira ne muyita ne mugamba musajja wange kati tuzaako ki nangamba nze njankyali wa Nuupu ne yajja nga yesimbawo nga independent ne biggwa byonna awo political storms ziwedde zitamize down olwoze sesimbyewo ne muyita ne mugamba musajja wange tuzaako ki twali tumaze okugraduatinga 2017 ne mugamba kati kye kigenda mu maaso nangamba nze ekyali wa Nuupu ne mugamba naye nga nange njagala kwegatta ku Nuupu yabaluka enseko namuuza nsonga ki ekuteeta ku Nuupu olwo 2022 ne mugamba njagala otunule performance ya president wange gwe mbadde mpagira ne Kyagulanyi Ssentamu His Excellency obulu bwe yafunye n'ekirala tubadde tubonaabona nga tunnyonnyola abantu enjiri y'ebyobufuzi naye nga tulina abantu abatagala tuwulira ababodaboda abayimbi abantu abali mu entertainment ng'ebyobufuzi tebabikola ki naye His Excellency Kyagulanyi abasise n'abaleeta mu byobufuzi alese target market bulijjo gye tukola ki gye tuyayaanira agirese mu byobufuzi nti nolaba otandika okulaba nga Nubian bamuyita ku political show nolaba nti omwanga Danny Magic akola posting eri mu kuanalyzinga policy nolaba abantu abadde nga tebeefiirayo ku byabufuzi na ggwanga bwe libadde litambula kakati bali involved ababoda bulijjo babadde babavugisa kwambala saati Mbabazi bwaleeta ne bambala Mwami Museveni bwaleeta ne bambala kati sawa zino balina owaabwe nemugamba ekirala siri mulwadde wa mutwe nti abantu 3 million abamulonze nze mbasinga okukola ki okutegeera ate nebyerala bye twali tuyomba ganga naye nti tolina kibiina ekibiina weekiri kyusa style omuziki gwesonyiwe nagwesonyiwa rebrand into from Bobby Wine to Kyagulanyi Ssentamu. I don't want to discuss my president so much naye eyo inspiration gyenkuwa nemugamba no I am fully national unity platform era 2022 nenfuna kadi ya Nuupu ya membership kati netandika era emirimu gyaki egy'okubeera mu kibiina nga kwasaganya kwatino kakati ne meeting ako secretary general Mwami Lubongoya ate naye twaliko naye mu byobufuzi biri ebikadde ebyabavubuka na kina nemugamba naye nze njoyininga Nuupu naye sagala kubeera wano Kampala muli bangi ate we bakutuma okulokola togenda mu kyaki kubanga balokoka dda nze kangende ewaffe Erwengo nga ewaffe wajjudde NRM kangende ewaffe ngende preachingire ewaffe 2022 egi nenyingira Erwengo nendekawo ofisi z'ekibiina netandika okuteekawo bafutu soja netandika okukola structure za Nuupu nga ntuukayo eri nga abantu Nuupu gamba chairman nina olukuŋŋaana lwa Nuupu n'ayita poliisi bakulabanga bayeekera kati nze ntandika okuleeta knowledge yange eyo okuba nti ndi informed nti kyetugenda mu kyamateeka tewali musango biki ne poliisi ngivolvinga ne bagala tuli mu kukola kino netandika okutambula nentandika okuteekawo structures netandika okukola buli kimu nenkola ebintu bingi nnyo Erwengo ku lw'ekibiina ku lw'enkyukakyuka abantu ne babi-embracing era enkyukakyuka abantu batandika ogikkiriza mu mitima gyabwe nti kituufu NUP kibiina kya byabufuzi nga tujjawo eno propaganda gwe baali batandise okuteekamu mu bantu nti omuwagizi wa Nuupu n'ekiro bajja kukonkona okutiisatiisa okwabeerangawo era nalwanagananga nnyo ne badiso akina baani abo nga babeera batiisatiisa abantu nga mbeera mbagamba nedda abantu abintu kye baliko kituufu emisango abantu babakutte nga mbeerawo kakati tugenda tuka mu 2025 okutandika okunoonya kaadi nga buli ayagala obwa ssentebe kizitoleka
kizito so olugendo lwange bwe lutyo bwe lwabeera mu Nuupu. Bw'otuukamu ne bakuwa kunga eno etandika etya? Kunga yatandika nda chairman Nyanzi era yabeeranga chairperson wa Kunga. Nze namunoonyanga ne mugamba kiki nsobola okukola nti kakati ebizibu bye tulina mu Kunga akasente tewaba ne mugamba nedda nze nja kozesanga akanga akatono gwentuma tikadi ndimpa kadi z'ekibiina ya 1000 nze nge waffe nga bazaabwerere kati 1000 lw'ekibiina n'olukola otya? Nendusasula anti kakati ewaffe ssebo gwe kwefe no muli eno naye abantu omuntu otuuka mu nnyumba nga amaze wiiki aspendize siringi 10 okaaguze mu nnyo nkati nga omuperereza ayingira ekibiina ate omugamba kadi yaki ya 1000 ng'alaba 1000 asobola olugulamu hafu ya kawunga asobola okugulamu sukaali gundi munnyo kiremu nga byomugamba tajja bikolaki bitegeera. So nze nga nkozesa resources zange entono okulaba nga ndeetawo enkyukakyuka mu bantu bange bajja embracing abantu be waffe be balondanga nga bamu 1200 n'alonda naye nga akubuuza gwe ogenda kumpa ki bano bampadde 2 n'omunyonyola yakuba 2 tozeetaaga yakuba weetaaga no 1200 kitole kya sabuuni sukaali kati nga gojje omunyonyola agamba so lubadde lutalo si lwange okunyonyola abantu nti omuntu bwakuba 1200 agubaguza ekisanja kya myaka 5 buli mwaka oba ogutunze siringi 200 akitegeera n'agamba olagamba munange obukulembeze obubi tebukosa bibiina waffe I want to tell you abantu agamba nze ndiwe NRM naye ngenda kuwa akalulu n'omunyonyola n'omugamba obukulembeze obubi tebukosa bibiina bukosa bantu luno oluguudo nga lwonoonese kibiina si kyekibonaabona omuntu yakola ki tuli balimi bw'ogenda okutunda emmwanyi tebakubuuza oli wa kibiina ki tukwongeremu ebbeeyi ng'ogenda otunda amafuta nga galinnye tebakubuuza oli wa NRM oba oli wa Nuupu bwe tukusalireko ffenna tubonaabona ki abantu meseji yange eyo gye badde bakola ki bawulira baba abaana bamwe basomye bali Kampala batunda mu maduuka basoma bwannansi babawo omutwalo gumu olunaku natuka ne Christmas nga tasobola kudda kuba talina ssente emirimu bwe bagiranga ku district oba tolina miliyoni 10 togenda gukola ki kugufuna abantu meseji yange eyo gye badde bakola ki gye badde bafuna. Ku mulundi guli district eyo yayina eyakwatira NUP card muganda wange bali ku ddembe Joseph tubadde tukola naye mabegakaawo ku CBS naye luli yawangulawo ne bamubba okusinziira ku ye ku mulundi guno wakola strategy ki eyajja ate gwe kuba nsubiraga aba ne kaadi luli ku luno aba n'amaanyi mangi gwe wajja mu kibiina wano wabakakasa otya okutwala kaadi ya bali ku ddembe? Ekisooka abaasooka okunviira baali bangi nti kaadi ogirawo okugisaba ku kibiina nti nze ne muganda wange bali ku ddembe naye abaali bagisabye abalala balinga 4 naye ne bakita bagala kulwa obulungi bw'ekibiina Kizito yasaana kaadi eyo recommendation number 1 then twe emirimu gyange gyali ginneyimiridde gyenkoze okuva 2022 towards the election nga ginyimiridde. Ekirala nabuuza muganda wange Joseph ne mugamba Joseph oyina ensonga zo 5 banzi batakuva ku mumwa abakubba tebaafa bakyali balamu strategy ki gy'olina ku luno tebakola ki tebakubba wamugamba otya abakubba tebaafa bakyali balamu ku luno oluli bakubba kati ku luno tubuulire ogenda kukola otya ng'ekyo tasobola kikola ki kukiddamu n'ebirala bingi yeesagala mu discussinga we ran a smooth campaign ya concedinga n'ataddanga independent so nkimuwa credit so owekiddayo ku kibuuzo kyange Lwenge ina polling station 378 district number nti waliwo bingi nnyo byali birina okukolebwa mu kukola nga watuse okwetegekera mu kalulu olineso ebintu bingi byolina okwasaganya abalabye baali tebasobola kwasaganya nti buli polling station ibeerako n'ekitunenya abantu bameka babiri ezo sente nera mpita mikwano gyange mutuyambe then nga tonna bateekawo
okwefunza okuleeta ku akalulu ne bakabba nga tomanyi nti bali mu kabba ffe tujja ne tutiikali tugenda anti ngamba gwakuuma nogaa jangu kikeefu nkuwadde jangu okuumira akalulu ebulange neetegerezaawo buli akagendamu nenkabala bakabye dda nga wooli bakola batya kakati twalina okutendeka abantu nga tonatendeka muntu kuuma kalulu muntu tendeke bakabba batya nti kino bwokiraba kupulingisa ekyo nobwo bubbi bwolaba omuntu akola kino obwo bubbi ezo zonna resources ne tusomesa abantu abagenda okuuma akalulu omanye ekyennaku ekiriwo be twasooka osomesa bonna ne babagula ne tusomesa abalala tusomesa abantu abalala 8 obamazaako bbanga kyolwo oli mu basomesa balina okulya balina okujjukira district namba kakitegeeza olina obbasanga ewaabwe oba bo ne bakusanga ewantu ewamu n'obafumbira n'obookya naye wali musaayo okunnyuka oyinza obutabookya naye beetaaga transport gye bavudde kakati ne tubatendeka ne tutandika okuuma akalulu kakati nze mbadde njeera mu kampeyini abantu ngambagamba era abantu ngamba Kizito tugenda kuwa akalulu kaffe bagenda kabba omanyi habu y'okubba akalulu mu Buganda mu bisanja ebibiri biri ebiyise badde Lwengo Sembabule kakati nga bangamba sebo tugenda kuwa akalulu kaffe naye bagenda kabba banaye nga mbeegayira mwe mumpe mwe munyambe mumpe njewe tubisigade tubikulekere we mutwe mwogera nibagamba nange munyambe naye nga mbagamba nti enjovu tebagibbira mu kaveera mubeere bagumu kubanga akalulu tugenda kubeera nakaki nakangi nnyo nnyo kuba already ffe twakolanga scientific studies nga tusindika abantu mu field ne balaba tuyimiridde tutya mu kalulu nga tuteeka waggulu nnyo waliwo bakolako study nga n'ebitundu 82 ku 100 yes kati nze conviction yange nkimanyi nti akalulu kaki kangi nnyo tandika kuteekawo strategies za kakuuma n'okuinvolvinga abantu n'abantu obbaagaza enkyukakyuka okubannyonnyola nti enkyukakyuka tekitegeeza osobola obeera nga okyali mu kibiina ky'NRM naye ng'oli wa nkyukakyuka kituufu nogaa nze ndiwo NRM naye nga oli wa nkyukakyuka kituufu ng'era bw'ogenda togitiikinga naye nga mu bitabo byabwe nga memba gy'oli abantu baffe tubalina bangi nnyo bwe batyo nga n'abalala bakulembeze nina omwami omu gwe sajja okwatuukiriza amannya ge omwami oyo ssentebe wa Gombolola w'NRM ayina abaana be 3 balina emirimu mu gavumenti agala leka nze bandabe nga nkuwagira leka naye akalukako nabalisika bawa nkuuma byange so eyo fi eyo so abantu beyo tubalaga nti waliwo asobola okuvaayo mu lwatu nti nze ndi wankyukakyuka era sironda kintu kyonna kya yero omulala naganze siva mu kibiina kyange gwe n'omujja n'omugala tubadde tukusaba mu kibiina sigalayo tusiye kubanga naye twetaaga intelligence mutubega batubega kati nga naffe tubalinamu abaffe ng'abeerayo nagaa waaye bapulaninga kino Kizito waliwo kino kitambula bali mu kukola bwe bati so abantu okubaagaziza message y'enkyukakyuka kisinziira empackaging gye tugipackagingzeemu era nze omwe abadde avumirira ennyo okuvuma abantu ku mitimbagano tugezaako okukwata abantu kubajja mu eriweevu enkadde tubajja mu bbaasi tubayingiza ambuleera tusobola obbasika nga tetubavumye kitegeeza ebyo wasinga ku banno NUP n'ekuwa kaadi kakati enjovu tebagibbira mu kakutiya naye tulabyeko constituencies n'ezi districts ezimu ku zo nga tezituli wala ne wano we tukoledde nga walabidde ddala nga bakutte enjovu ne bagissa mu kakutiya ng'ensi yonna eraba ne bagitwala gwe kyanjawulo ki kyewabadde nakyo ky'ogamba nti enjovu eyange wano we yabalemedde nensobola okuba nga nayiseewo njagala omuntu agenda okutunulira kaluka 2 mu gumu abeko byapiikinga here and there in case ayina sagala muntu nga oyina kamyu akukanguka muntu kassa mu nsawo n'asibawo naddukana sima muntu muzinzi obululu 2 zinamusinze 3 gwobbika naye kakati abayina n'obungi twabalabye nga kiganye. What was the strategy? Strategy yaffe esooka 1 yakubeera mu bantu abantu ne tubalaga nti n'akalulu kaabwe si kanze nzekka era nga akaluluko nga baganidde akalusi kange kammwe nze ndi kifaananyi ky'akaluluko nti abantu bakuuma akalulu tebalonda bulonzi ne bakola ki ne bagenda basigalawo kakati byonna nga sinnabyogera ku nsooka kiteeka Katonda yasooka n'atuwa blessing eyo nekiba kuba waliwo ebimamu nagamba wano Katonda yantaasizza kuba zonna kule balonda bankuba nengenda mukoma saawa emu n'ekitundu ey'okumakya bankuba
paka mu koma bate bakusangawo ku polling station ku macha omukyala ssentebe w'NRM yaleeta bino ebintu era mbataje eri egenda mu maaso bali mu ginoonyereza nako yaleeta abayaayi nga baliko n'amagye nga tebalinaako mannya nga bawamba buli agenti wange ningenda ku polling station gye yali nga ya 8 nentuukawo nali nakatuukawo bwe nti samanya migo nsambagere mundu gye zaava ne bankuba bubi nnyo nadde engulu 8 ogw'ekiro ogw'emisana era bye nalabako babindaga ku butambi bwe nvaawo bwe nti nzira engulu nga bambuulira ebiri mu kutambula mu bantu ndi mu ddwaliro ne mbagamba ngenda mu bantu ne neekakaba nga nkitegedde abantu bagenda kuggwamu amaanyi nti olaba bakubye candidate bubi bwe batyo kati ate ffe abantu abagenda olonda nembeera ku booda nga ntambula buli katawuni abantu bandabe kuba bali bamaze okumbikka nti nfudde ne bandaba abantu ne baddayo ne bakola ki ne baddamu okulonda era alaba ebifaananyi biri nga bannangira nali mponyera nga nzimbye ne making sure nti nkomawo mu bantu abantu ne bandaba ne beeyongera mu maaso okukola ki ogguma ate ne kibongera obusungu ko omwana bakuba waaki akoze eki ne ngenda mu maaso abantu ne balonda akalulu ne kabeera kangi nnyo kwefunza okunnangira tekitegeeza nti akalulu kaali free and fair naye olwokuba nti nawangula sisobola kugenda mpaabe nti akalulu tekaali ki free and fair kuba nze yali victim of circumstance bankosa bubi nnyo kakati akalulu ne kabeera kangi nnyo banziba obululu obusoba mu 1,300 nga beeyongera kyokka n'osigazaawo bumeka ne bakuwayo bumeka nawangula n'emitwalo 3,100 babbako gumu nga 1,300 yes ne kalemerawo nze gwe basemba okulangirira nze gwe basemba okulangirira mu district ezisimbayo kuba twasula ku Tale Center nga bakyalangirira nga bakyabala ne batuuka enjovu ne balema okubbira mu kaveera ne bannangirira mpulira nti gwe kitata ya consider on the way abantu beeyiwa ku Tale Center I think ne bakyasesinga nga balina kulangirira mutuufu akoze eki amaloboozi baali bagawulira ag'abantu mulangirire omuntu omuki omutuufu mulangirire omuntu omuki omutuufu ne gwe wali ovuganya naye weenale mbagamba yakonsindingirawo yali akimanyi in fact body language wali ogisoma ne campaign throughout emyezi 3 egisembayo nga yalaga yakola ki yakonsindinga dda naye nga mulimu ono akulira NRM mu kyalo mu district omukyala namujusise yayimirira ewaffe we banzaala n'agamba tukimanyi kizita alina akalulu kangi nnyo era mugenda kukamuwa naye mbasekeredde tetugenda kufugawo wano tetujja mulangirira naye mba mufa mutya abantu baffe ne bagamba nti tetujja mulangirira akavidiyo we kali nnyo ne ku mitimbagano naye bonna beyayogera mwako kavidiyo bagenda okulangirira terinomu yayitawo kuba yagamba tugenda kulonda bazo gwe nali nvuganya naye oyo ne bamukuba tugenda kulonda kuba kansala kokyali oyo ne bamukuba mama enjo oyo naye ne bamukuba n'ayogera n'omulala bonna babakuba okumulaga nti siggwa akola ki siggwa atusalirawo so ebyo byonna byali byegasseemu of course waliwo ebirala abantu byeboogera simanye NRM yakuwagira biki era wembadde nzijja nti sikiwakanya nina abantu b'NRM abapaaka eyina abantu bayo be yaleeta eno yagamba kati gwe gira mu nuupu naye bw'owangula osigalayo mu nuupu yo lwaki baali bankuba okunzita wemba nali waabwe owaabwe ate gwowuwo gwamuleese wuwo lwaki omukuba omutta nina abantu ab'NRM abampagirira mbeebaza nga bo because NRM yaleerese candidate nga mufu nnyo nti ewaffe baali baleese candidate afoke chairman wa district nga tasobola na kusoma sentence ya Luzungu
Nenge ekifo kyagenda mu kiri technical kyetaaga okubanga omanyi okusoma budget bazireta budget framework accountability byonna biri mu luzungu naye nga yeetuletedde candidate atasobola ekyo kyogera ne ku kamera nti bw'omugamba nti the boy is going tasobola kisoma ng'okiwandiise gwe yali ereese abenaremu ne bagamba nedda muleke tujjoga kutuuka wano si ka kibiina era bampa akalulu kuba nze nali best candidate message yaffe eri gye naddayo nti obukulembeze obubi tebukosa ki tebukosa bibiina bukosa abantu ne bazira obukulembeze obubi NRM yali yagala okubakola ki okubawa yes so kati kyewaliwo nti oliwo NRM ezo allegations zibaddewo ebbanga era nga bazoogera naye nga bw'omanyi waliwo n'abatakkiriza nti His Excellency Robert Kyagulanyi mutuufu tobiwulira abala boogera ku secretary general abane boogera ku position number Bobi akolera ate kati Sibambike yasaze kakati ebyo bibaawo abantu babyogera naye gwe kasoba manyi tunabaawula tutya bannaye President agamba tubalabiranga ku bikolwa byabwe tulina kulinda bikolwa bikolwa byabwe bigamba ki nti era babimugambako n'ebiseera bya kaadi awo gwe nali nvuganya naye munnamawulire mulimu ya specializing nnyo mu nziro ne blackmail nabagani omusajja sajja ali ajjayo ebifaananyi ebimu ebituufu ng'olina abenaale naye nga nali mu service nali mukulembeze nga weekanga mugenda funa emmere ku office ya prime minister ng'olina ekifaananyi ne Ruhakana Rugunda abawadde emmere y'abayizi akoze handover ne mukuba ekifaananyi bagenda okijjayo wano ekitongole kye nalimu ekya Uganda National Students Association mu mateeka omuyima waakyo abeera president w'eggwanga President Museveni mufunye bulungi kyenga kulaba member parliament ng'ali mu kifaananyi ne speaker nga babadde mu house olina agamba mumulaba wuyo kati yagezaako obbira abanga asindika ekyo ekifaananyi ate n'ekirala abantu balinamu narrative nti omuntu okubeera mu opposition olina okuba nga tosobola kwambala tayi nnungi tosobola kuvuga mmotoka nnungi ayo opposition omutuufu kuba balinga baga nti omusajja okumalawo NRM akasente kaalina wali eri tekalina alina era bw'onnyonnyola kiba nakutandikidde eri okola mirimu ki nongaawo osuubula China take n'ebiringa ebyo mba musuubuzi ate ne taata we yali musuubuzi gwe musika ate ne famire gyenvaamu sijaga nti bagagga naye tetuli baavu siyinzaga nti tuli bagagga naye wengamba nti tuli baavu Katonda mba mulyaza amaanyi ate ekyo kinene nnyo kakati nteekateeka kizoyina eri district y'e Lwengo ku myaka 30 first of all I'm happy you are young okyasobola okukkirira bw'oyambuka okukkirira bw'oyambuka kati strategy zo ziteekateeka ninamu okusomooza kwensomooza abantu aboogere obukulembeze ne babuleeta ku myaka naye eyo paradigm evudde ku NRM nti esse nnyo generation ento naye njagala oddeyo mu 1980 nga abantu 40 abayina emmundu 27 bagenda mu nsiko balina emyaka emeka Jeno Mugisha muntu alina emyaka 20 mwogo mugumu bw'obayambi oli wasatu Jeno Kaindo Tafiri alina emyaka 20 mweji bw'obayambi oli wasatu mwena Jenda Ivan Koreta yalina emyaka 20 mweji eyali omukulu ennyo yali mwami Museveni yali wa myaka 39 kitegeeza oba kubaawo ku myaka gya 3 waligenze nga senior definitely so bagenda ne bashuminga positions of leadership at a very young age nga bali bato nnyo era baakola ebirungi bingi kubanze nzikiriza nti NRA okuva mu 1996 ne 96 baakola ebintu birungi nnyo okutereza eggwanga ebyonoonese bino byetu challenginga byonoonese wano emyaka 2 yes so nze nzikiriza tudde mu opposition bwe tutunulira big dogs ezo opposition ezibaddewo bagenda mu okubeera faces opposition ku myaka emeka oba okuyingira parliament honorable Nambozo honorable Semujunganda Muwanga Kivumbi Segona Lubega Mukakwabo balina emyaka emeka nabo bali 3 so eyo narrative ya kugezaako kuwuddisa abantu nti abato tebalina kye basobola kukola ki kukola naye nga ate tulina n'abato bangi era aboonoonese whereas tulina n'abakulu abakoze ebintu ebitasaana nga biswaza so with age ndowooza si nsonga nnene nnyo kubanga nze ndi musajja musira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Katonda yamuwa obubaka ku myaka emeka Yesu yalina emyaka emeka yali muto so
ekyo abantu kino NRM oba government eno okujjawo civics neddawo political education nekwata Kyankwanzi National Leadership Institute eyali eyabonna nga tukwata ne tugamba nti DP egenda kusomesa abakulembeze baayo ku National Leadership Institute Kyankwanzi saa zino tosobola kugendayo nti nupu etwala abakulembeze Kyankwanzi nkuwadde example nti ebintu bingi ebyonoonese ebyabaddenga ebyeggwanga ne bifuuka bya kibiina kakati ezo narrative ze boonoona nti mwana muto era waliwo yali akyogera mu benvuganya nabo nange netaliko muganda naye musajja mukulu nnyo okuza owasaddi nawo ofaddi so abantu bagera nnyo kiteeka kyogera bannalwengo bo balalu abalonze ssentebe omuto ku bantu bonna babadde ku baloti senteekateeka gy'olina eribbo eriki enteekateeka esooka njagala bantu kuza confidence mu bukulembeze abantu baali ba giving up nga banya abakulembeze tebajja bayamba nga bali transaction jangu otuwe ekyotuwa naawe ogende olye otwesonyiwe njagala kuza eyo confidence mu bantu ekisooka ekyokubiri kulaba nga district eddayo mu bantu obadde okimanyi nti ewaffe Lwengo omuntu ali tamanyi district chairman akola mulimo ki Mutabazi nga twali tumanyi ate bwewegera ku Mutabazi kyekikugira mu bwongo simbooko kugamba abantu babiri bayonjo nti abantu bebalina okubanja ssentebe wa district era bebanja MP nti abantu abeera ku ddwaliro nga twali musawo tamanyi gwakubira simu mugamba nti tumaze wiiki namba ku ddwaliro tewali musawo tamanyi gwakola ki gwagamba omuntu ewaffe yabaddewo nga ambulance ya government emusaba amafuta okutwala omulwadde mu ddwaliro nazikwata nakubira ne MP twali tusaba otuweeyo kasente ambulance ya government etusabye amafuta era nazikwata nakola ki naziwaayo nga tamanyi wakuwabira eyo message yange badde ddayo ku bantu okubagamba nti nze nja kubeerawo mumbuulirenga kubanga ssentebe yakulira yakulira district yonna ye supervisor w'abakozi bonna aba district abasomesa abaana basoma ne bagenda ku ssomero ne bagamba nti omusomesa wa Martha amaze omwezi mulamba talinya ku ssomero nga tewaliwe wabawaaba DEO ali ku bibye kyokka bonna gwo batwala byenjagala okusooka tu streamlining mmanyi olutalo terugenda kubeera luwangu naye naffe twetegese okulaba nga tubirwanisa yes so tuli Lwengo olunaku olwaleero gye nali ntuuseeyo nakyamira yewa nakyamira opposite ekirabu ya Lwasa Tavani Kiki ne tukwata mu ndeyo ekkubo nga bannaye lirimu ebinnya kyalo kiramba so gye twakwata mu ndeyo mailoza twavuga mailo nga 20 ekiwangala okuyingira mu ndeyo so security wise Lwengo ali atya Lwengo security badde mbi ebijambi ebyekisanja kiri ekiwedde byaliwa ebyabasegirinya byali waffe Lwengo bali bekubira abantu ekitta abantu Lwengo naye emabega kaawo mu local government ssentebe wa district yabeeranga chairman wa security ne bakikyusa kati olw'ebyobufuzi ne bakifuula RDC yabeera chairman wa security naye ssentebe atuula ku district security committee kakati recommendations z'abantu kasita oba ng'ozifuna olina ozireetamu era n'osupervising olabe nga zikola ki ziri implemented tulina etawuni ennyingi ezibadde zirina police stations security wise zinatandikiddewo okukola kankuwa example Lwengo embiriizo bayita embiriizo wali ekitebe kya poliisi we wali district we wali n'ekitebe kya RDC wabaddewo ekkooti ebadde emyezi emyaka 2 nga tekola nga tewali state attorney nga balamuzi bwe bali tewali state attorney kakati ekisesa kiri wano kwefu nina omusibe omu gwe nagenza okulaba mu kkomera ng'amaze ku remand emyaka egi kubanga state takola ki naye ng'omusango gwe yazza bwe gumuka mu vvi baali bamusiba omwaka ki naye ng'amaze emyaka egi ali mu bonus kati guno gumu atani agusasulira kakati nempandiikira Judicial Service Commission ne mbasaba batuwe state attorney abantu nga emisango egyawe embiriizi bagisindika Masaka mu kooti kubanga tewali state attorney kati nga poliisi bambi nayo ogiwaamu ogisaasira nti alina okutwala fayiro ku kooti eri wali kati alina kulinnya ki motoka ng'era agamba omuntu mpa ssente ntwale fayiro yowa mu kooti e Masaka
Akati ono gwe omuwa waabye nga bamutambuze Masaka naye ne yeekyawa transport kati olusenga omu transport tamulina mukayanira ttaka oliye mugagga ye yakuwanga kati abantu bananga kolowooza nti gwagugulana naye yaguliriye kooti tekola kumbe eriye process ya kooti ebisiro naye kati gwe kukosa nawandikire Judicial Service Commission ne mbasaba batuweereze State Antony banga bagenda kunziramu nenga ngenda kumakinga sure nti ekyo kibaawo mu budde obwangu ennyo bampa erinnya ly'amasannyalaze ewaffe ze natuuka ewaffe nga transform efana emala emyezi egyo 3 nga tewali akoze follow up ze nga nzijja nekwata ebbaluwa nenzitwala mu UDCL ne mbagamba mutuwa amasannyalaze transformer ne bazireeta mu banka erya campaign naleeta transformer esoba mwezi ne bantuma amasannyalaze era sawa zero transformer olufa sentebe masannyalaze olugwosanzeewo biki birungi kibyo byaleseewo byogenda okusimbulirako ebirungi byabadde akozeeko weewaawo nti waliwo ebibadde biganye bingi naye ebiriwo ebyabannalwengo bibadde bitandise okubeera ebyabannalwengo naddala nga amaliriza okutunda emirimu kubadde kukendedde n'okutunda zi bursaries n'okulaba nga enguudo azikoze naye ekyenjawulo ekiriwo nti abaddewo yayagala okwesimbawo ku bw'MP mu constituency emu n'akwata service zonna n'aziteeka mu constituency ene walala yonna n'atakola ki n'atawaayo ekitagenda kubeerawo ku nze era bye nalinwa mu campaign yange nga abeeno bagamba bannaye mmwe temufunyeemu mbadde mbasaba ku luno mumpe nammwe mukole ki ffenna tufune sogobona oba olinnyo ogenda ku bw'MP ani agambe ngenda ku bw'MP nina ebisaanizo ebyesimba ku bw'MP lwaki saabwesimbako kwefu omuntu yenna ayagala okukyusa ewaabwe nga mukulembeze yeetaaga kubeera ssentebe wa district oba meeya oba kyamaani w'eggombolo kubanga ensako yonna eva mu gavumenti ejja ku district ng'egenda mu bantu tegenda teriyo MP ayina nsako y'abantu aba akutte mu nsawo ye naye biliyoni ana ze tulaninga erwengo zonna zigenda mu bantu sente za ggule z'abakyala zigenda mu bakyala sente youth livelihood program myoga simanyi ndokwa kufukirira birime ebyo byonna bigenda muki mu bantu setaaga kukwata mu nsawo yange gavumenti y'enaalemu erina challenge era egyogera bulijjo negamba ne abantu mutuyambe bwe mutatulondera abantu b'enaalemu tukaluubirirwa basaavinga era kakati gwogenda kukwatagana otya ne gavumenti eya wakati nga abaliyo sibe bakuwa mandate president wosi yaliyo neno ogenda kikola otyo nakati kwefu ebyo babyogera nnyo mu biseera bya campaign campaign wezigwa tebaddamu byogera waliwo message ya campaign ne message ya service era nkigamba nnyo abantu nti bwe tunatuka nga mbyobufuzi ndi wa Nuupu we natuka nga mbuweereza ndi wa Mwenna bakyogera nnyo nga baagala kulemesa abantu kulonda bakulembeze ba Nuupu oba aba opposition kiri ku record district esinzo performing obulungi mu Uganda yonna basentebe bazo ba Nuupu Wakiso Butambala Mpigi Mityana Mukono basentebe badde ba Nuupu zesinzo okukola obulungi mu Uganda yonna kakati eyo narrative ebera ya byabufuzi yakunoonya akalulu ezikutte ezibiri ebife biddako basentebe ali mu district eyo wenaremo oba waduupo oba independent sente budget ejja kuyita era sente zijja kukola ki kujja ate in fact obeera n'opposition oba weesiimye nnyo kubanga abamutunuulidde bangi okulaba nga taperforming kati aba alina okukola abakakase gyagenda kukola kakati ewaffe district ebadde NRM yakwata kya nnamba emu mukuzayo sente zitakoze yaze miliyoni 105 omwaka gw'ebyesimbi nga guweddeko district sente zebatekosezza zonna ziddayo mu central government twazzaayo miliyoni 105 erwemu nga babuliddwa kye baziteekamu 105 mayi oyogera miliyoni 105 mu kamwa kyanguwa naye balemu 2 3 10 2 8 mbeera y'ebintu gye nalabamu n'amakubo n'ebiringa ebyo zaddayo akati eyo narrative ebeera ya byabufuzi yakuwuddisa abantu kubalemesa kulonda bakulembeze be bakola ki be baagala gwe ng'aludde mu byobufuzi ebikyusakyusa ebibiina watandikira taatawo wa FDC wandibadde oli mu FDC n'owakana n'ogenda mu DP wandibadde okyawangalira mu DP walaba bitatambula bulungi n'ovaayo n'oyingira NUP lwaki omuntu bw'akyusa ekibiina nga nsi bambi omuliro lwaki gwabadde mungi gwe komenti ye erikiku
ku mukulu nze nawulirizanga nnyo CBS emyaka gyange gyonna egy'obuto nga ebiseera ebimu we bagamba nti Professor Nsibambi Yusuf agenda kubaako se professor lwakuba abantu bamuyita nebyogenda okukola Professor Nsibambi yoli eyafa eyali saba minisita ono aliwo bannaye ono aliwo ye Yusuf Nsibambi just musomesa w'amateeka Makerere si professor bannaye bwe bagambanga nti gyali musomesa w'amateeka otega bwe bagambanga Dr. Abedi Mugalatiya ng'otega ow'ebyobulimi bwe bagambanga nti Semujunganda ng'olina otega okole ki naye waliwo kye bayita political fatigue mu political science bakisomesa okukoowa mu byobufuzi ekyaliwo Raila Odinga kyamutuukako yabeera so rio n'alwana n'atuuka ekiseera nga target gy'abala ekoze eki eganye n'agivinga up kiri psychological omuntu atuuka n'akula n'akoowa n'agamba kati nkoyo okulwana kandiyeeko nange kandi ekyendi ankole ki so Mwami Nsibambi mugagga nnyo fe abamumanyi mugagga wa ddala yatuuse mu kiseera kya campaign nga akoze nnyo essente zazitadde mu bantu naye yatuuka ekiseera nga mulwadde muyi n'atabeera mu bantu balwanagana nabo ne batandika okumubikka nti afudde naye nga mulamu wano waberedde Thailand bikyero nga bamujjanjaba in fact bategekako event gye yalina okubaako n'afuna challenge n'atabeerako abantu ne bagamba mulaba kye twabagamba nti omusajja yafa awo kajjukira wadde akoogera nti waliwo addayogera nti siina mukululo abagezaako okulaga nti taliiwo ne balonda omuntu omulala ate ffe tukkiriziganya nti omuntu eyawangudde yabadde wa Nuupu kuba ne Nsibambi akyogera nti akaana ke balonze ke bagamba zvimba kyamunyiziza n'ekintu ekyo bye mwagirangayo mati sejemba abadde ssentebe wa district y'Empigi abantu gwe balonda bino byokulangirira ebyo birala naye abantu balonda Sejjemba kati kye yafuna emotions ezo abantu mbaagadde nnyo bakoze eki bawadde amasannyalaze nkoze kino tebannonze akati nze nafunayo political fatigue otunulira n'emyaka gye bw'abaana ayogera nti takyalina na mwana asoma alwadde omuntu okutuuka okulongoosa omutima saagala kudisikasinga bulamu bwe naye omuntu okutuuka ogende okulongoosa ekintu ekikwetaagisa okufuluma eggwanga oba olwadde ddala kati ne obutafuna reception ndowooza mu kibiina kye nga FDC neyeekyawa omuntu abeera mu nnyiike n'okwekyawa akola decisions oluseera ebisinga enfu era bw'oba osoma body language ye we yabadde ku kitebe kya NRM wamulabye alina we yabadde bw'ati nga bingi ebirwaninga fe abasoma psychology otunula omuntu n'ogamba yeebuuza kyennyingiddemu kiggwa kitya so nyinza omusaasirako ekitonotono naye era kiddayo ne gyabadde emyaka ng'emabegako awo Dr. Besigye yagamba nti yali yamutuma erinnya lya Kanoonye Nabbi Besigye alagenda mulabako eruzira Nabbi Besigye kuba yagamba Kanoonye yeewaayo kati so kanu tumusabire gye yageeze byalubirirwa abikole ki abifune naye era nkyogera ne bannastruggle bannange abalala bonna nti oli okubaadyamu olukwe n'akeera ku makya n'akola ki tekitegeeza ndi struggle ekomaawo erina ogenda mu maaso n'endowooza ye n'ebirowoozo bye era yamanyi waabikozesa kakati ye yalabika okuba nga yabazenga eyo pathi yekola ki yemutwala naye bakulu baffe abo batulabisa bubi nga ffe abadde babakkirizamu kirekawa opposition mwe ba active members abalimu even the passive bana bali ena abawagizi kitulabisa bubi naye mu lutalo lwonna ekiwanguza olutalo si kulumaliriza wabula butaluvaamu so whereas bo bafuluma wabeerawo abapya abakola ki abayingira neruza tukoze tutyo okusooka okulinnya ku break kwekyo ekyabo abafuluma wakati bw'otunuulira current regime yonna eya NRM gyeyina most abantu abamu ab'enkizo battayebwa Anita Amongo bonna bava eno ku opposition ne bagenda kiyinza kukoma kiti ekyo abantu ne baddamu akati
abantu abasinga nze njogera nnyo n'abantu ne ŋŋamba nti omuntu yenna asala n'aba nga avudde mu opposition n'agenda mu NRM initially aba teyali wa opposition ayinza okuba yabulwa light washayiningira mu NRM n'anoonya eno muki mu opposition aclimbinge bamulabe araisinga stake ye kwongeza muwendo ngomanyi nti waliwo omuntu akuvuma ennyo okwefunga ayagala attention yo ngalaba awo nakuvuma ayagala ajja kukolayo vidiyo kanjeko ayinza okulaba tonyega kati abo bebali eyo character gyeri naddala muffe byobufuzi byaffe ebyobutoze nina abantu bange bangi nnyo be twabeeranga nabo mu UID sawa zino nga bemupi wala ati MP wa kadi ye NRM n'ogamba ate byakyuka bita n'atandika okunnyonnyola atolaba naye nga yanoonya political mileage wagikola ki wagifunira era nga tulina bangi nnyo abadde Rio nga basigaddewo gwe tokimanyi tulina bangi nnyo abadde mu opposition nga era bakyusa naye nga bakyusiza mu opposition so byonna bisoboka only that ekiwawaaza kyekyo naavudde mu opposition neyegatta kuki ku NRM ye Abbas Kizito abantu awo obusiraamu gasaabulabawo nnyo naye ate gwe mu mboozi yo tuliddemu obusiraamu bungi mu Lwengo omwo obusiraamu bw'amaanyi nnyo mu Lwengo we butyo Lwengo erina abasiraamu n'abatali basiraamu ab'enzikiriza endala nze nga nze omundi musiraamu naye statistics era ziraga nti abasiraamu bangi bwe tudda ku babaka ab'ekisanja ekiwedde babadde bana naye nga basatu basiraamu Twaha Kagabo Sentayi Muhammad Muyanja Sejjoba Isaac ng'omukatuliki namujusisi kati ku kino ng'ate Ssentebe naye musiraamu Ibrahim Kitatta ku kisanja ekiri ekiwedde kakati kino ekipya era abasiraamu Sentayi Muhammad Muyanja ne Saula Hakim babiri then Kiyimba Emmanuel n'omukyala bakatuliki Ssentebe musiraamu Kizito Abbas so it is a balanced district eri balanced ku madiini ate kyerungi ekiriyo nti Lwengo terina busosoze mu mawanga mu madiini omuntu ajja ne bamuwuliriza bino ebya ddiini ye gwanga lye bijja luvannyuma yeyo Lwengo katono nnyo personal omukyala ali atya omukyala gyali obibalansinga otya ali Lwengo ali Kampala omukyala maka gange gali Lwengo naye omukyala wange engineer akola amasanyalaze so abeera atambula Hoima Jinja wa abeera aweereza yes kati wali ogenda kuwayalinga nnyumba omufuniro bamwasangira ku university namusanga ku university nemusimbula ne mugamba naye ni mugagga mu future ni mukulembeze naye yali mukulembeze naye n'abivaamu na concentrating ku profession ye nga electrical engineer okay kale bigambo bye bisembayo eri abatulaba lero naye kuyise kutegeera abantu baffe bamanye districts tumanyi nnyo districts zituli ku Nyindo Wakiso Kampala naye at least bwe tufuluma muko omuntu nafuna kwa idea abagamba nti ekibiina kyammwe kiri wano Lwengo eri kunjegoze za Buganda ne Nankole abatagimanyi woba ofuluma Masaka n'okwata ku Lwembalala n'otuukayo ekyabakuza n'otuuka ku club tavern ya Lwasa kati iyo stretch yonna mpaka Luyantonde kilomita 7 kwa iwe oye namba mu Lwengo oyobeera mu Lwengo je kunyenyodde nti yerina ababaka abasinga nga BNRM yerina abantu abalimu nga boogera ennimi ez'enjawulo ye gye twajjeeyo ze ssentebe waayo asoose okuba opposition yes era ku mulembe gwange wetufuna NRM ku magombolola 10 wetuteekaana gokka amala gageze mu opposition na independent mu ba councillors no ku bassentebe begombola yes amaanyi nga walese mangi abantu kutisemanyi mamaye bana byabufuzi ekyo tukirina nnyo okulowooza nti tuli b'amaanyi naye amaanyi gabaga abantu be bakuteekamu kwefu agamba gundi agamba ndi ku gundi agamba kati gwe n'olagala ozimbe n'olowooza nti oyina ki amaanyi naye nga gabaga abantu n'abantu kutegeera message yammwe mugipakeginze mutya kikye mutegeeza abantu fe tugamba abantu nti ekimala banaye ekikola ki kimala mu bufumbo emyaka ano omukyala nga tazadde bw'omuzzaako tanyiiga
Aiza okuba yakunoonyeza munne agawaayi mwami ebbanja ly'omwana ankuleetere omwana mwannyinaze akuzaalire kale abantu baffe basiibule. There is any message wandyagadde batuukeko? Message yange eri bannayuganda ne bannalwengo bonna, manyi tubadde mu bukulembeze buno bwe tubaddemu, naye kyesinga okusaba abannayuganda bakkiririzeemu bwe budde time. Tulabye bingi nnyo ebikyuka bye twali tusuubira kukola ki kukyuka. Tukkiririze mu budde kabakadde tujja kubeera awo tutule tugambe kale ne gundi yaliwo ne gundi yaliwo nga omukulembeze omwe yagambanga nti baali b'amaanyi yense batya. Bino byonna bye tuyitamu okunyigirizibwa, okunyolebwa emikono, kaba bubeezi kadde era kalituuka ne tubanga ebyo byonna tubinyumyanga lufumo. Mwebale nnyo kwekumira ku Dr. Kwefu Official, mwebale kwagala Uganda nyaffe. Tweyanza nnyo tweyanzege, bwe ndiba nfunye obudde kati ate ssente baaliyo kati kyali wange. Kyekirungi ky'okukyusamu bukulembeze wajjayo ku bantu abapya n'ogaa kati aliyo ye boy waffe generation yaffe alisi oba oyiseemu mu lwengo oba osobola okubaako by'omubuuza ebitonotono. Tuli wano ku Divine Hotel, abo oba ofunyeemu akadde ojja n'oyitirawo ko balina ebisulo, balinawo ne gardens mw'osobola okutegekera emikolo n'ekyemisana kibaawo. It's a very wonderful environment. Batubuddamya ne batuwa ku kifo ne tusobola okukwatirawo ebyo ebibagattako. So if you get time come here at Rubaga Road wano bagita Divine Hotel. Yo mukulu gwembadde naye, let me think and hope that you are inspired somewhere. 30 years naye ebirowoozo bye biri beyond 30. Ekyemyaka si kyekikulu, bangi abalina emyaka 7 mu mubiri naye nga mu mwoyo ne mu mutima balina emyaka 10. Ate bangi abalina emyaka 2 naye nga mu mwoyo ne mu mutima bakola ebintu bya kikulu. So the difference is in what you do. Tubagaliza ekisibo ekirungi baganda baffe abayisiraamu n'abakkiriza mu Kristo, namwe tubagaliza ekisibo ekirungi awangale Masomoji.